Hello, tumaliriza ku channel yaffe eno, subscribinga o likinge bwaka tweyungako. Gwe mukwano gwange awunya akamwa, ng'owunya akamwa gwe mukwano gwange ng'ekituufu ne bw'osenya owulira ng'akamwa kakyawunya. Olowooza lwaki oba okyawunya akamwa gwe mukwano gwange? Commentinga awo oggulu oteekewo ky'olowooza nti lwaki wadde osenye naye okyawunya akamwa. Obuzibu buliwo, abantu abamu mulya nnyo ebintu ebyokya ennyo. Ekintu ekyokya ennyo kirina engeri gye kyaffectingamu akamwa ko okulaba nga kawunya nnyo olw'ensonga by'ebintu biba bikwokya nnyo gwe mukwano gwange, ate biba bikosa ne munda okunywa ennyo ebintu ebyokya ennyo. N'ekirala gwe mukwano gwange, bw'obanga osenya okuuta bulungi amannyo go sayidi zonna, waggulu ne wansi, mu mbiriizi, enwa yonna n'okuuta bulungi amannyo go. Kati ate abantu abamu kye batamanyi nti bw'asenya olulimi alina oddukuuta, talukuuta. Kati infact bw'osenya olulimi lwo n'otolukuuta lugenda sigalako ebicaafu, amannyo go gatukula nga gamasamasa bulungi naye nga olulimi tolukuuse. Ekyo kigenda kuba nga kikuyamba okubeera ng'owunya akamwa gwe mukwano gwange. Kaakati gwe mukwano gwange, bw'oba omaze okulya fuba okulaba nga osenya amannyo go at least omulundi gumu oba emirundi ebiri mu lunaku. Ojja kuba okyusa akasenya buli luvannyuma lwa mwezi gumu at least. Ojja kuba okyusa akasenya at least omwezi gumu ofune akasenya akalala. Kijja kuba kikuyambako okuwona ebintu ebyo, okuwunyisa akamwa. Oba n'okozesaako ku katungulu, n'olyako ku butungulu, n'olyako ku galiki, oba n'obisenyesa nga tokozesezza ddagala, oba n'okozesa ne katunkuma gwe mukwano gwange, katunkuma omwengevu, naye bw'oba omukozesezza aba ajja kukuyamba obutawunya kamwa naye nga kiba kirungi n'osenya amannyo n'olulimi n'olusenyezaamu. Subscribinga, olikinge, osharinge, channel bagiyita Wejjanjabe.